Lero katukuletera abazanyi wamu n'abatendesi b'omuzannyo gwa kungufu abasabye gavumenti okubayambako mu kaweefube waabwe ow'okukuza omuzannyo guno mu ggwanga kubanga gubadde teguteereddwamu nnyo maanyi. Bano omulanga guno bagukubye bwe tubadde mu mboozi ey'akafubo ne Musaayi Muto Hasifa Nakirijja alina ekirooto eky'okufuuka emmunyeenye ey'omuzannyo guno. Gwe muzannyi ki gw'omanyi ow'amaanyi azannya kungufu? Nze mmanyiyo gyetiri naye katusooke tulabe emboozi ya Hasifa Nakirijja ono. Omuzannyo gwa kungufu gwe gumu ku egyo ginnansangwa mu nsi yonna era nga guno muzannyo gwa buwangwa ogusibuka mu ggwanga erya China bw'otyo nga bwe wandirabye mu Buganda bwe tulina omuzannyo gw'ekigwo gumbya nga bwe kiri nti akaliba akenda okalabira ku mukonda. Hasifa Nakirijja ng'erya kungufu ye Hashiri eyeddira eŋŋonge, Musaayi Muto eyeegulidde erinnya mu kukyanga kungufu. Oyinza okwebuuza lwaki mu mizannyo gyonna Nakirijja yasalawo kwegomba gwa kungufu. Nali ngwagala nnyo nga ndaba firimu za Gentili nange nsalawo nkole kungufu nsobole okutuukiriza ekirooto kyange. Omuzannyo guno agwenyumirizaamu bya nsusso olw'ebyo byagufunyeemu. Nfunyeemu obutalwala birwadde n'okuuma omubiri gwange nga mulamu n'okubeera ne self defense. Guno gw'olaba gwamulinnyisa ne ku nnyonyi okugenda mu ggwanga erya Iraani. Mu ggwanga lya Iraani bwe twagendayo nakuba abantu babiri balamba. Ng'omwana alina ebirooto yeerabanga emmunyeenye etangalijja mu muzannyo guno. Neeraba nga genda China mu Shaolin Temple n'okuzannyako n'omwana wa Gentili firimu ne Gentili. Gwakanga musana ka kirota bulamu newankubadde ng'omuzannyo guno Nakirijja agwagala nnyo alina okusoomoozebwa kwasanga ng'omwana. Osobola okuba ng'ogenda kubuuka n'ogwa ku jjinja oba n'ogwa ku musumaali nga togulabe ne gukufumita. Omuzannyo guno taata wange yateekamu ssente sirina basponsa balala. Kale ggwe omuzira Kisawe wenna gy'oli owulira bino. Oyo yenna asobola okunsapootinga ajja anyambe ntuukirize ekirooto kyange. Ng'omuzadde ayagaliza omwana we Kiza Mansul nga ye taata w'omwana ono era nga naye mukozi wa kungufu atuwadde ensonga lwaki ayagaliza omwana we omuzannyo guno. Kubanga nzize ndaba abaana bangi nnyo mu Olympics Games nga bagenda ne bayolesa talents ez'enjawulo. Nange nenga nedda mu Uganda tulina okufunayo abaana abato emijiji emito. Ng'omuzadde bw'agamba nti talina kusoomoozebwa kwonna kwasanga abeera alimba. Okusoomoozebwa kyenyinza okwogerako nti financially kubanga weesanga olina ebintu bingi by'oyagala omuteekamu naye nga luusi ofuna obuzibu okubimutuusaako olw'okuba nti obusobozi mu nsawo buba butono. Ye ng'omwana asobola okukola era ayagala era olabira ddala nti kyayagala akola ki akyagala. Robert Kizito ono nga mutendesi wa martial arts alambuludde nti ebikozesebwa gwe gumu ku muziziko gwe basinga okusanga. Ebikozesebwa bingi ebimu birina kuva bweru kuba guno omuzannyo gusibuka China gye gusibuka naye gwetaaga ebikozesebwa nga kuliko n'ekifo. Ono alina essuubi nti omuzannyo guno gwakufuuka ensonga mu ggwanga gye bujja mu maaso. Gujja kuba gutisimuse kubanga ne mu Olympics kati gwaleetebwa ate nga bangi abatubuuza abaagala okujoyininga nga okuba tetulina bikozesebwa bifo byebisinga tutawaanya naye. Ssenyondo Ivan Wongo nga naye mutendesi awadde ensonga lwaki omuzannyo guno gutambula kasoobo mu ggwanga Uganda. Omuzannyo gwa kungufu ekigutambuza empola wano mu Uganda okusookerako tetuyambiddwako nannyini kalicha ya kungufu gye tukola ka Chinese Embassy ne Government of Uganda. Abazadde abamu nagwo muziziko mu muzannyo gwabwe. Naye tusikanako ne mu bazadde kubanga omuzannyo gwabalimu okutegeera bagutwalira mu kiti ky'okuba nti nno guli violent. Kati omwana ebisinga bazibuwalira okumukuwa yenna nobanga osobola omuteminga mu kintu ky'oba oyagala okumuyisaamu. Obuzibu tusinkanawo oba tufunamu ekyo kwe kuba nti nno tetulina byetaago byabwe nga bo kubanga balina okusoma ate balina okukwasaganya omuzannyo guno. Kati ebiseera ebisinga abazadde bakalubiriza balowooza nti bwe tuteeka abaana mu muzannyo guno ne bagwenyegeramu nnyo bagenda va ku kusoma. Abaffe abaana bano bwe bamala okukuguka mu muzannyo gwa kungufu tebassa bannaabwe ensambaggere. Omuzannyo wa kungufu kisookerwako kyokka ku good discipline.
ng'emizannyo emirala gyonna giri mu by'okulwana oba okuzannya okulaga. Tuzikiriza abaana nti si muzannyo gwa kukuba. Bw'oba oyagala okukuba omuntu mugenda mu ringi. Ebyemizannyo kyekimu ku ebyo ebitutumula eggwanga. Kyekimu ku ebyo ebitutumula eggwanga era ebigitimba ku maapu y'ensi yonna. Kale nga bisaana okuteekebwako omulaka bannannyini biwuka.